Mukyala Jennifer yangamba oba ali America abadde nga kwa ku magezi wenyige bere wantu wayonjo bwe bityo kati so yagamba okuwerezayo ko ssente abereza emitwalo 8 n'obugwamu nzijeyo emitwalo giri 8 fenga bye baba tugambye bwe tukikola tulabe wano soko balemu kwezo soko balemu ko kwezo tuline Nakafu Lydia bannange mwe bali mulemu nabo mukwasaganyizaako yanza mukyala nsamuna yewojje mukama akuddizeewo era nsabeyo ne gy'oli akuume era ku myaka mukama njagala akwongereko. Kale omukutu Good Talent ko tusinzire okubeera nga tukuweereza twabasuubiza okuba nga tubakolera update akuli mbozi yenna gye tuba tugenze maaso n'okubanga ate nga tukola tukomyewo kwewa Nakafu Lydia okwogerako oko naye okulaba mbeera ki mwali bitambula somehow oli otya kati ndi mulimu tye tuli naffe waze mufuna akamwenyumwenyu ko kaliye bulumi bwakendedde ate baby yali ati baby ali fine olwaleero tuze ne Sb4 media mboze ntugikola naye okulaba nga ate twongera okuyambako n'okwasaganyizaako sayidi eno twebaza mwena gye musinzire okubeera nga mutulaba mutuwota buliro waliwo mami yaweereza ebyokulya bituuse Sb4 media yaze nabyo mami Fati mzee waffe Emi n'abalala mwenna ba tiktokers mwena kimusobodde okubeera nga mukola so waliwo n'abantu abagezezaako mutuukirira wana bategera area wali location abagezeza kulaba nti mujja ne mumutuukirira ne mumuleetera byonna okuva ddala ku Teddy yatuwa engoye za baby eddole twaliyitamu bulungi era baby waffe atambula bulungi nnyo Nakafu agenda kyusa mu location wabeera nga bwe mujja mugoberera emboozi zino ate abeere nga afuna business obulamu bwere nga bugenda mu maaso. Mukyala Jennifer yangamba oba ali America abadde nga kwa ku magezi wenyige bere wantu wayonjo bwe bityo kati so yagamba okuwerezayo ko ssente abereza emitwalo 8 n'obugwamu nzijeyo emitwalo giri 8 waneno nangamba nzikuleetere ogule pampa z'omwana ofuneyoko ku byokunywaawo n'ebirala kati gojala bembeera nga bwenaaba beera nga bwenaaba eriye so fenga bye baba tugambye bwe tukikola tulabe wano soko balemu kwezo soko balemu ko kwezo tuline Nakafu Lydia bannange mwe bali mulemu nabo mukwasaganyizaako omuyamba ye mba muyamba ffe ziri meka ziwera omukyala Jennifer ali America mwebaze buli webaza then nga webaza n'abalala bonna batukwasaganyirizaako nebaza mukyala Jennifer yimirira bulungi yanza mukyala Jennifer munaye wojje mukama akuddizeewo era nsabeyo ne gy'oli akuume era ku myaka mukama njagala akwongereko neyanza n'okuzzaamu essuubi mukyalo yangambye embeera mw'oyita yagiyitamu lwakuba ye ali America gyawangalidde okubanga alina emyaka oba giri emeka ekwana yagenda oyingira akazanyo nga bw'okayingidde nga emyaka kumpi gyegimu era naye yafuna wuzi nga bwe wazifuna kitegeeza adde afuna obulumi buli bw'obadde ofuna abadde naye nga abuulira so mwenna abageza kukola bye mukola katubeere nga tweyongera n'emboozi yaffe olunaku olwaleero nga tuli ne Sb4 media ensonga zitambulira ddala bulungi nnyo era tugambye nti ensonga zigenda kubeera nga nazo nga ziggukira ddala bulungi nnyo era nga nze Sonko Muhammad katweyongereyo mu maaso abatuwadde ku byokulya ku mmere baby ali bulungi mwebale nnyo omwana abeere ng'ava mu mbeera ate mwatugambye nti mu mwezi ogujja enyumba bagulawo mwakyogera kyonsi gye mufunye tenabana nokutuuka kiseera ekyo kubagobawo kuba mbale temulina kyakuzzaako bakitegeera abakyala ayinza okuba nga alina enyumba ayinza oba nakyala oba nga alina waagimanyi n'abakyala tusanisa okulaba muwala woono omumanyi munnange twamusanga okwo netufuna bazira tusaba tukwatirako okulaba nga tukyusa obulamu bwe so tulemuka weffe munoonyeza nnyumba oba akayumba nasobola okubeera nga asula ne mukwano gwe ne bebi waffe wamu okola nga tumutandikawo engeri yaka bizinesi akatonotono kona batusobodde naye ekyo mukisa omulungi akkiriza n'agamba kati eriya ennyumba nga weebuze tufune wonna tunaba tugifunye eredde okugenda ebala tukuyisudde yaganye agamba wano wemumanyi omuli mikwano gyange chairman atumanyi
so nga kimbeeredde kizibu okusalawo okuva mu kitundu. Nze nganze neyanziza omukisa ogwo kubanga na wano yini yagenda okujjawo nga tamanyiiwo era nga talisi mukwano gwaffe kati Nankabirwa nayo ojja kufunayo omukwano gyo ate era ojja kwagala toyinza okwesanga ng'ate wakuberera walungi n'okusinga wano woolowooza nti walungi okiwulidde okyusaamu olaba okyusaamu oyinza okufuna ekirungi ekisingako ate ate so tugenda kufuna nnyo wala nnyo ogenda ba within ngosa notambuza ebigere nojja njagadde nnyo Nankabirwa naye honorable naye amanyi ebigenda maaso babiwulidde wano mwagalawo nnyo lwakuba mugamba nti wemukulidde wali abantu bamwe ne maama ali wali eri kumpi n'ennyumba ekituufu nakugambye onoonyeeko wafunye gye tuba tusasula gye twali tufunyeekawo emmanju naye kyemmanyi amazzi gabeera tegatuuka mu nju jasi gabeera gakuma bweru abantu abalala bakoye ebyamazzi bo nange kenyini nako bakoye ebyamazzi eri mmwe honorable amazzi gogaagala sigamba nti ngaagala waye twasobodde ofuna so mujja kukkiriza okugendako ewalala si wala nnyo era wayinza bbanga kireka bweyogerere oba mbuya awo tuteekeo babuloka tisi bafune within nze nwana nnyo nga bwe nabagambye tufune ennyumba nga musobola osula wate nga mukolerawo mukole njagala mbabuulire kati amazima olaba honorable titwagala kubasasulako emyezi niwegibeetaano kyagioneka business bagamba nti gwe business yo gyosobola okukola manyi okola afkex chapati ez'okunnyika mandaazi chips biki wakati wetufunayo ennyumba nga waliyo akazigo tugulayo fulampeni kidomola ky'obutto tugulayo eŋŋano amanda masigiri netumanya nti kati honorable ajja kukera ku makya akole ebyokulya mama w'omwana naye nemuyiya kuba mumugatta babiri mwafuka kati ba Uganda mumugatta babiri musobola lemererwa manya nti tufunjaga yakayumba kaffe kamitwalo nga 15 12 tejina emyezi ginagenda okuggwako amazima nga musobola okweyimiriza obulamu ne butambula so kirugenda okugendako pozi nekyenjagala ekiralina abakyala tuyambeko abantu bano bagambye basobole okukwata abantu abasanga bali babiri tusaba baleme kweyawula bongera okukwatagana ennyo buli omu asolonyiza munne n'ebirala ne buli omu abeere nga asonyiwa munne obulamu busobole okuba nga butambula n'omulala laba yitawo oli omwana mutumba genda omuyite gwe mwennyini n'ekirala waliwo omukyala nze kale sigamba nti ki omukyala oyo alina ebigambo byagenza ayogera nampitaka ng'abigamba omwana oyo naye nga nange kyeŋŋamba omukyala oyo yaliridda nga Lydia ali mu ddwaliro ebintu ebyo ye agenza anjogerako enfunda eziwera wera nejjo lwennyini we yanjogeddeko nayagadde ogenda mubuuze maama kiki ennyo kyonninako kati nsaba omusonyiwe kuba mugenda kola teri muntu atayogerwako ku nsi nze kuta honorable anti kali ekyalwana njawukane noono ebyo nabibagamba bijja bbaawo bijja kubaawo naffe bitutuukako negwe omusonyiwe kase kirinyi mugenda kyusa ekitundu ate honorable tayomba tegedde kasi yita mutumba mugende muleeteyo waliyo ebintu mugenda mubijjeeyo so kyetugendako tugendako babuloka tugenda bajja bani babuloka tujja bafuna babuloka tujja bafuna asa tuli mtundu lwa chairman nange nabe emmanyi kati buli omu ajasula enkasi jasude tukyanguye obutasoka 15 tugenda kukikola tulabe chairman ajja tuyongera tuyambako kuba nyagala bana babagenze era tulabe chairman waayo amanyi tulina abantu betulese mu kitundu basolo base emmere gye twali tubaletedde tugibalekera wano noba tujja tubeera naye tomugenda kulya kibagire waliwo omukulu yatuwaddeyo omuceere kawunga byenkala bitya obungi bwabyo bagera kubireeta kyabire mutanayo abire mutana waliwo obuugi yanga nnyo okumuwogerako erinnya naye ngaakolereyo mutunda buwunga bwebityo so yagambira kakuweeko mulyeko n'abakulu balala batuwayo ku kasente ab'enjawulo bangi nnyo tosobola basoma kuba bo bangi nnyo so akasente koweekali otufunira ennyumba otugisasulira tugiseetinga okitegedde naye nga yebyo byali atya omuleseyo nani
genda okuuma omwana ayinza okukubbira omwana ate basobola omugabanya amanyi ki webaze ku bantu abakufaasaganyiza laba lijjako akantu ako abatuwaddeyo ku buyambi babbo bangi abatuweereza omutwalo 2 5 waliwo 10 wepatya kuwa 8 waliwo omukyala yatuweesaamu nemutegeera so kati nakati wono ndi musanyufu mu mutima ndi mukakaku nti netwana tufunye ennyumba tusobola okusemeza ddala egiwerako ne plan of business tubazi ku bantu nebaza munamwe abanzirukiridde abeewadde okufuuka maama mutaata neyanze neyaza webala akaviiri ako kebayita batya kanakaviiri bakako bakayita batya Kiswahili bakayita ekyokungulu wangi ekyokungulu ke kaviiri genda olero omwana waffe anyway Sb4 media tuguse ensonga kitundu kyaffe ekyokusatu singa buloka era banga atuyamba kati tuve mu area eno kuba yo area ennyumba ebuze so abadde beebuuza bannange ali atya Nakafu ali atya mbeera gyali muyeyo tubyali fine oba tetumubuuziza obulumi naye temanyi obulumi bwali bungi nnyo nga twakava mu ddwaliro naye we twali tuva mu ddwaliro batuwandiikira eddagala so nanoonya eddagala eryo kwolwo olunaku nendireeta lyali lingiko simanyi bafumita bisamanye bakola biki naye ndimuleetera nagenda okuddamu kuba naliwo paka saa 3 ez'ekiro obulumi nga bukendedde so bumuluma wakolola nesibwa ebulya atambula so tulinde tufune bachamanye by tomorrow ejabbe efunise kasita bakkiriza ewalala ejabbe efunise bakkiriza ndi tetubanenya omanyi egyo emyaka gikyali mito alowoleza ku banzije wajja jana abantu alato okumperera sagala temulekawo neŋŋaana so egyo emyaka gikyali mito alabanga okulekawo society mwabadde mikwano gye abadde agenda wali wajjajjo nebavamu ku lwali alabanga okuvamu eri yakimuzuwalira ye nga ajja kukigumira bwe bulamu kati obulamu butandise okubeera nga ate bweyongera mu maaso nina kenkubuuzizaako nga tujja tukubuze ku balabi bakomentinge Nakafu bwe yafuna olubuto yaŋŋamba nti yamufunisa olubuto yategaa nti alina olubuto n'asenguka mu kitundu n'abula naye nze byonna bye twayitamu abantu batandika okugamba Sonko alabika omwana wuwo sikyegaanawo n'abagambye omwana tumutume na Sonko okumala ebbanga ly'anaamanya nti tamanyi kika kye taliiwo Nakafu osinunu ya story ye agamba yamanya taata we nga maama ali mulwadde agenda kufa naddamu amulaba omulundi ogwokubiri okuziika maama kitegeeza yakula naye tamanyi abantu abamu nawulirako ombu omuntu ayinza okufuna ebintu ebimu challenging nga mbulamu kati nga olabeera maama Nalumansi bwe yatugamba lwakuba nti oba tumanyi kika kyo na family twatuuka mu ddwaliro mulongoosa nga talina nnamba ya family yonna gy'amanyi era nafuna ebirowoozo bingi ne ngamba omwana ono singa tadda nga bagamba batya Sonko yamusse omwana we n'ebirala kati taata gyali aveeyo ajja tutuukirire ajja alabe ku mwana omwana amanye kikawo wabanga taata w'omwana gyali ng'alaba akatambi kano nowova tetugenda kukusiba tetuna kye tukwagaza jangu otulabe mu buntu tukumanye nti yono taata w'omwana ne Nakafu amanye nti no yono taata w'omwana wange andi omanye lwe tugenda okubateeka kusobola n'okutandikirawo obulamu ate ne muzaalayo n'abalala kubanze kasita namanyaako eriya ze yaŋŋamba omanyize ntambula wano ntambula abantu bamanyi bitundu binataka osuula enkese okunoonya ku taata w'omwana okusinza ku kiki nayitamu mu ddwaliro neŋŋamba ate n'omwana ono naye tomanya ayinza obbonabona naye nga tamanyi kika kye natandika osuula enkese okunoonya ku taata w'omwana mu bulungi era n'akasente ke nakozesaako katinitini nengenda nga communicatinga n'abantu bange we batyo era taata w'omwana tomanyi anyinza obba natera okutuuka waali so wetumufuna ajje lwakuba nyinza ofuna obuzibu omukonvinsinga ossembeera wendi awo naye njagala mugumye nnyo nnyo tewali kiriwo kyonna se mu bubi teri agenda musiba teri agenda mukola kintu kyonna naye jjangulayo ku mwana wo omwana mulamu omanye ku olayo ku zadde lyo tumanye naffe tukumanye abantu bakumanye kuba kati bano abantu yes bayamba Nakafu bayambye omwana naye nawe kinyinyini bakuyambye kituufu naye mwenyinyini bakuyambye kituufu so byebyo Sb4 media tuguse ensonga tusisinkane kifu kyaffe